Yes, okay, it's a 12 star film production. Ya tugenda maaso katandike eyiga filimu zikatondo nnyo katsoka tulengere kalango kano 210 na guno tewakyali lwali lwonna eno nayo tugireeta okuva mu 12 star film production. Olowooza gwasoose okuzaala tukyalengera kalango kayo kakati ono gwe balangira olubuto naffe ono agamba naye baali balabye kuba embuto emirembe engalo ye MUGAYA FAIZO original names kasitoba nga walaba kimyanso eno toyina gisubwa tukyalengera kalango kayo katono nnyo mbiri gwa ya basi filimu ya MUGAYA FAIZO era nga producer waayo waliwo yafuna olubuto n'akudaalira banna abatazaala olubuto olufuna naye luyinza okuyita mu nnyindo ngamba nga luzaalwa kakati February 210 na guno eno tugenda gikuleetera bagiyita balimisa mizimu walolabyeko gye balimisa emizimu omuntu gwoziise waliyo gyagenda ku lubimbi ng'ali ku katala bana abantu bagwe ono siye kasanke wanje ono mukazi we yali amanyi nti yafa mu kuzaala kumbe we yafa olwo gye baamutwala akolanga mu cuba ali eri akolanga banange abantu abamu balowooza nti bafa baba tebafanga waliyo gye balimanga abasibe firimu yino ng'oyagala okinyonyoke waliwo gye balimanga abasibe kiki ekiri wano nabyasamba akagere naye ate kundi nga lifeenya kino kirabye otya ani alimisa abafuuzi ku kyalo kuno gwe twagala muvi kale bagambye 210 na guno eno togisubwa balimisa mizimu obadde owulira biwulire birabe mu firimu eno ojja ku kinyonyoko kigwenyalwe lwaki abafu be balima ani alina kinyonyola mu mutwale babe kinyonyola teekaawo ate bafa bali mbuto tolina kugisubwa eno matundiro ga firimu na mu ggwanga w'olina okugijja balimisa mizimu ebitundu 2 katugikutuseeko 210 na guno anti it's a 12 star film production.